kale nze kambe yanjulire nsanyusa okubasinkana sebo kyama ne bakyambenina CDO n'abakulembeze b'emiruka abaami ab'emiruka bo tebabeerangako bakyala babeera abaami ab'emiruka n'abakulembeze mwenna mu biti byammwe nsanyusa okubasinkana bempise nabo sijja kubanjula nnyo nze bwe mumanya nja kuba mutegedde bempise nabo kubanga bamusitira kubanjula nti ono giso ate ono ate yanoonyereza kino nze Brigadier General Fred Segamwenge ndi mwana muzaale wammwe wa wano wa Namayumba Town Council ekyalo kya Mpisi ew'omugenzi Stanley Mawuba. Kakati ate maama gwe mwali musinga okumanya kubanga ye yabatabaalamu ennyo ye Edita Bulya omugenzi naye kakati nze sikyalina gwe nkaabira neekaabira ng'azaalibwa naye mu Masuuli kakati ndi wa Busiro North. Ekyokubiri nti nze ntwala disitulikiti yonna Operation Reconciliation era ate nze ntwala Busiro North. Waliwo komanda eyali mu Busiro North naye nafuna ate emirimu emirala nga nina okweddiza Busiro North mbe nga mbitwala byombi newadde nga ntwala Wakiso yonna kubanga enkola bulungi bwenkolera ewaffe. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yatusindika ewaffe tusobole okukolera abantu baffe oba babituwa bwe bibula tubyebbire mumanye abaana bammwe bye babigize eki naye nyina record gyotosobola kumenyawo nti nze natandika okubeera mu Namayumba 2013 mu kitongole kino. Luli zaalinga baziyita Lutta uniti zaffe zetwatandika nazo nga tulwana abagiyita Lutta. Headquarter zange zaali Busunju nga ntwala Namayumba, Semuto, Busunju, Sekanyonyi ne Namugo. Yali 2013. Kakati ate 2014 ne bazijja bwe twakola ne bategeera nti bikoze bulungi ne biva mu Luweero Triangle lw'Enzoli ne biyingira mu Uganda yonna ne bagifuula Operation Reconciliation. Muntegedde basebo. So kakati bwe yafuuka bwetyo memba ya Uganda yonna kwe kuntwala ne banteeka ekakiri okubeera akulira Operation Reconciliation Busiro North. So 2014 nembanga Busunju njirese kubanga kati eri Mityana nga nkoma wa Mika okudde nga ntwala amagombola 6 agali Busiro North. Bwe twogera Busiro North ye Namayumba Sub-County, Namayumba Town Council, Kakiri Sub-County ne Kakiri Town Council, then ne Masuuliyita Sub-County ne Town Council. Kakano ne tugenda maaso n'okugaba ebintu. Nabagabira ebintu bingi bye mulina muno, kazibe emmwanyi, kazibe ki. So n'olwekyo olwaleero tuli ku kintu kye bayita PDM era ndi coordinator wa PDM ate amonitoringa PDM era n'okubanga nzijanga mmanya biki ebigenda mu maaso. Mutegedde bannange ndi musajja mufumbo, nina omukazi omu ennaku zino abalala abasajja muwasa abasajja bannammwe n'abakazi ne bawasa baki
n'olwekyo ekitali kya buntu ekitabangawo mu Buganda wano oba mu Uganda oba mu Afrika, naye abalala abazungu batukakatiseeko ebintu ebitagira ki ebitajjansa lwe Luganda olutuufu. N'olwekyo bannaye tusomese nnyo abaana baffe tuleme okubaako nga tuwulira abaana baffe nga bali mu ngeri eyo. Simanyi oba mwali mufunye katabo kano akafaanana bwe kati PDM. Mulina okuba nga mutegeezeddwa PDM. Kyemanyi nti bwe mufunye abaafunako mwasomesebwa si weewaawo ne mukola ne pulaani. Kakati njagala ebimu okubitegeera ddala. Mwasomesebwa, mwakola bye babagambye, emirimu gyammwe ki? Kyensoose okukola, njagadde nnyo okuyita abakulembeze tumanye emirimu gyammwe. Gyempise neetoolodde Busiro North yonna, naye waliwo byensanzeemu ebitanyuma. So olwaleero tugenda kwogera ku PDM. Ekyokubiri njagala kwogera ku kukyusa obwongo bwaffe oba mindset. Sigenda kububajjako naye njagala kubawa byennyina ndabe nti biyinza okuyingira mu miki mu bwongo bwammwe. Kakati tusobole okutegeera biki ebitulemye, biki ebyo tunaamaliriza. Ekyokusatu ngenda kumaliriza nga twogera ku ggwanga we lituuse, kubanga lwaki twagenda mu parliament abantu kye baali tebakkiriza kombati eno okugenda mu parliament kyali nti temusobola kutuula kuteesa ne muteesa mwekka nga ababakuuma tebaliimu. Kati bye munaakola ani anaabikuuma oba anaabiziyiza to defend, anaabidefendinga. So tuteekwa okuba nga tutambulira wamu, si weewaawo bannaye. N'olwekyo ebintu bisatu byenja okwogerako: PDM, okukyusa obwongo bwaffe, then n'okulaba bwe tugenda okukuuma eggwanga lino kye bayita security. Naye mubaamu abantu abatakanyiza na bannaabo, so ne mivaamu emitawaana egy'okubanga mukola ki tumulwanagana. Kakati abo waliwo abantu bemunsinga oga nti zisaagala poliisi, naye ate bwe bakuba bosooka okuyita kiki kakati abo tugenda ogenda. N'olwekyo kansooke ne PDM, emirimu gyaffe ki? Ngenza okwesanga nga ntambula mu PDM ng'abantu abasinga tebategeera mirimu gyabwe, batya nga omulala ayingirira ogw'omulala. Obutebe eno gye buli abaze mujje mulete n'entebe endala bayingirira abachief guard jamwe. Obuzibu bwensanze mu PDM nga ekisooka abantu okugibwako sente. Kiki ekireeta okuggyako sente? Kitegeeza nti omuntu tategedde kyasaanidde kukola, n'ayagala okubuuka omulala oba n'ayagala okuyisa omulala nti nze nteekaamu kola ki ebintu ebifaanana bwe bityo. His Excellency azenga aziba ebituli ebyo byonna okusinziira ku reports zaafuna. Njagala musooke mumanye lwaki baabaleetera ssente okubanga zibaweebwa. One, bwe twali tugaba ebintu ebyobuliwo abantu ne tuleeta emmwanyi ne tuzissa mu kisaawe ne tuyita abantu ne bajja bazitwala, enkya n'ozisanga ku lubalaza nga zikaze, n'omubuuza ate kinti nze saaba ku mmwanyi nazisanga bayita ne bazimpa kubanga tategedde kyakola ki. Kati ne balabanga abantu ffe abaali babasibako ebintu bye batasobola kukola ki. President n'agamba nti no, kakati oba bwe kityo buli omu asabe kyagira ki kyayagala, nakyo ne tukireeta era ne tusanga nga ku ground tekuli kigira ki
kiriwo kyamaanyi. Akati nabuuza mwagala ki? President bwe yamanya kiki kyemwagala naga no. Akati kirabika esente zibulirawa. Abamu ne bagamba ebintu twabyegabira ffe ne tubitwala. Naga no, akati kanteekewo ensako ng'etuukira ddala ku parish nga teva ku district, n'abawa PDM ng'ereeta ssente butereevu ku muntu naye ng'asabye kyayagala. Naye ekigenda okuneewuunyisa bwe mbadde nga nnambula nti bwe mwasaba bye mwagala ate si bye mukola. Kakati nembuuza mwagala ki? Kubanga yajja mu bintu bye twalinga tuleeta ntitubibawo. Kati abikyusizza mu ssente nga mmwe mwesabidde. Omuntu agenda okufuna asooka kukola ki? Kusaba. Kakati bw'aba yeesabidde nti njagala ndi mu gurupu ya kasooli, ndi mu gurupu ya mbizi, ndi mu gurupu ya nte, ndi mu gurupu bwe. Kakati ate lwaki bwe nambula nsanga nga gw'owente ate wagulamu nkoko. Mutegeera kye ŋŋamba? Ekyo kye twagala tukiryalinge tusobole okuba nti omuntu kiki ky'oyagala. Kubanga kati mutubuzaabuzizza pulezidenti tumuwe ripooti ki? Wasaba nkoko olimye kasooli, wasaba mbuzi oguze mbizi. Era abamu bino bye baŋŋamba nti nze nasaba olwa gurupu eri nga njagala funa ssente naye nze nengula kirala. Eno negamba webiri oba nedda? Gyebiri eno ebimu mwebiri. So ekyo kye twagala tumanye nti abantu bw'obanga wasaba ekintu kyewasaba sabira mu gurupu gy'ekintu ky'okola. Ekyokubiri, ebintu bino baabibawa, esente baazibawa ogule ekyo ky'obadde okolako ky'oyinamu obumanyirivu. Esente zino baziyita revolving fund, zakwewola ate ojja kukola ki? Kakati bw'oba onoozizaayo, bwe weewolanga ssente oziteeka ku kintu ky'obadde okola ne ziyimusa, so tozitandika na musingi. Munfunye bannaye? Kakati waliwo abaafuna ssente nga takwatanga kakadde mulundi gumu, n'asanyuka nnyo. Era nasanga omuntu omu munnamayumba muno n'asanyuka n'azina amazina n'agamba Mukyebe n'abeewo, Mukyebe n'abeewo. Nti kiki? Nti nje sikwatanga ku kakadde ya ssente, kati nakafunye kabamala okumpamu eya bbiya. Akati kambabulire basebo ne banyabo, essente zino si za kusooka kunywako, si za kusooka kwesanyusa, si za abalala mwali mulowooza nti essente zakwenaazaako nfuufu. Essente zino zakwekulaakulanya. Muntegedde banani? Zakukola ki? Zakwekulaakulanya. Kale bwe muba mugenda okwekulaakulanya, ky'osooka okukola tosookanga kulya nsigo. Beera n'ensigo ogisimbe mu ttaka olyoke olinde amakungula. Mutunuulire ekintu kino. Omuntu asimba omuyembe ensigo ebeemu, n'osimba ebijanjaalo 2, kuvaako ebijanjaalo bimeka? Buli lwe weesanyusa ku kasente kano ke wakafuna kitegeeza ofiiriddwa ekyomuyiika. Bwe njogera omuyiika mukitegeera? Ekyomuyiika ekisuukundiddwa kiba kikoze ki? Kiba kibuze. N'olwekyo essente zino zakusooka kukozesa n'ofunamu amagoba n'olyoka otandika okupulaningira amagoba. 2, weetaaga planning. Era ekintu ekisinze okwonoona ssente z'abantu kwe kuzikozesa ky'otaateekateekera. Temuŋŋambye nti nno mwakola planning, mwakuba pulaani y'ebintu bye mukola. Ekisinze okutta ssente z'abantu naddala abo ng'ogenze mu bbanka kwewola, ogenda ng'osazeewo ky'ogenda okukola nti ŋŋenda mu agriculture njagala kukola kino na kino na kino. Oluzikuwa bwe bati
awo okyuka ku mulyango weppa n'ebirowoozo nebikola ki n'ogamba nti ogwanguka ngule mu boda gyogula nga tonnaba nakumanya nti oba oyina driving permit omanyimu okuvugamu naye tolina ki kitegeeza tokkirizibwa kulinnya ku ki ate boda eyo kyenjagala omanye olugigula bwoti eriko namba ki esookako namba ki abasooka yu kitegeeza ki kiki kitegeeza siyo yaki omusajja oba oyagala omanye nti nno siyo gwe givuge tolina driving permit linnya ku luguudo ng'eriko yu osanga omusajja oba akakazi akasingayo obutono akatrafiki kagire bwe kati olwokusaba nti ki akugamba nti giteeke wali ku poliisi waliwo yali akuggyemu sente z'omunsawo nagazisse ku poliisi wali naye gye weegulidde obukadde bumukaaga musanvu n'agamba nti giteekewa kitegeeza siyo ojazikiddwa ate mu ssente zo kati wandisoose okukola ebyo ebibyo by'osobola okufuga byebiriwa gamba munno ng'akataka ng'ennyumba waliwo agisitula n'agitwala ku poliisi bagira bakakola investigation osooka kukola ki so n'olwekyo njagala mumanye nti abasinga okufiirwa ssente bwazifuna nga yakoze pulaani n'akyusa pulaani awo wezifiira waliwo abantu bange abatunda ebintu ku midaala waliwo abalimi ng'ayina byazongeramu ekyo kyanjawulo n'omuntu okugamba afunye akakadde kaŋŋende katandikise bizinesi kitegeeza waliwo byogenda okufiirwa mumanyi ekitunda bizinesi oba ekigaggawaza bizinesi si sente kuba na sente ekisooka okuba nti nno omanya bizinesi nti efuna oba tefuna kiri kimu gamba munno nti feesiyo bazibawa nga baagala mutandikire kwezo kyobadde okola oyongeremu osobole okukola ki tuli wamu ekyokubiri ku ssente PDM nti bw'olya ekisooka n'osalako nti emitwalo 2 n'oziteeka mu ssomero kuweerera omwana kirungi nnyo kyokoze naye manya ogenda kutoba okugenda okuzizaawo emitwalo 2 kawera kakadde sooka okasuubuze oba okakozesa kyewagamba olyoka okole ki okole ekirala mutegeera banaye n'olwekyo abalala twetaaga okumanya PDM kiki muzeeyi kyeyaleeta yali ayagala kubawonya kye bayita bamanerenda nebwoba oli wano nsonyiwa naye nga bamanerenda kyamusumbuwa obwongo omuntu ne bakuwa akakadde n'osimba ku nyumba yo ne bakuba ekifaananyi nti otunze bwe zikulema okusasula n'akola ki n'azitwala ekyo no kyali kyabulabe bw'amaanyi nnyo kyeva agamba no katubawe ssente ezitaliimu magoba mangi naye ng'asobola okuganoonya okumala emyaka emeka ekyo no yali pointi nene okutujja ku bamanerenda tuleme okutunda obubanja bwe tulina tuleme okutunda ennyumba zaffe ze tulina naye tusobole okuzza okulaba nga tubeera n'ekyokukola abantu abasinga bonna balina ebyokukola naye kibabuzeeko bagiyita capital kiki capital we mutandikira kyekintu ekikulu kyennyini n'olwekyo mwetaaga okukuuma capital nga tunnakola era ebintu ebyo ngenda kubikolako gye bujja so ku PDC Circle naki bino byensanzeko eyo gyempise kubanga gamba leero si lwensoose ku PDM mubadde mumanyiddemu OWC akola ki nesanze nga Circle oba atwala saako
yalagira nti muwandiike omuntu gundi mumuteeke kuki kulisi byengenda okusomesa mwe munayawulamu nti eno gyebiri oba tebiriiyo. Kati waliwo abakulembeze ku bukiiko bwammwe naye waliyo omuntu asookerwako gwe bayitaani akulira ekintu kyogenda okukola ku kyalo kyo bakiyitaani wali kubuso kyekyalo naye omuntu oyo gwe balonda nga yakulira akabondo ani wanyi chairman musoke muveeko bane njakulira wamasidio bamuyitaani kakati njagala tuyiga oluzungu. Enterprise group chairperson ye muntu asookerwako senga oba oyina gurupu yonna eteeka okutandikira ku kyalo kubanga abantu muganye okukola kye musaanidde okukola ki. Kakati tujja bakwata nga zikulemye okugira ki okozesa tukutwale wosaanidde okulaga. Kubanga kakati ffe twasomera ku mwanyi si weewaawo era tuzeeyagaliramu nnyo era tugamba nze nasoma naye wali ku mwanyi naye zaali zaki. So kakati ndooza nja kusaba His Excellency atusikirize tukwate ku bantu zibe zaakaguwa. Kubanga bwe tunasanga ozibuzizza nga tozisobodde kuzikozesa akaguwa kakugire ki. Oluvannyuma abanaddako bajja kuvaamu ekyamaanyi si weewaawo. Abantu mwenna musobola okukola naye kibadde kibabulaku capital. Kati capital yeekoze eki? Mugamba nti esente entono tezibamala. Baali tebaleese sente kugabira abantu bonna, baali bagabira abantu abateneesobola kubeera na capital. Banaye mbuuza, ani yali afunye ku sente wano mpanikira ku mukono? Ng'oba wafuna ku sente. Era nno meeting gye nsoose okusinkana abaafunako nga bazze. Abaafuna tebaagala kukola ki? Kujja mu meeting. N'olwekyo mwebale kufuna naye omuwejera wanike omukono. Abawejera. Kale. Now, abawejere ba Museveni kye twetaaga kwe kuva mu ddaala lye tubaddeko tweyongereko mu ddaala ki. Tetusobola ffenna kwenkanankana kutuuka nga basudiiru naye waakiri awaka wabeerewo ku kasente ng'osobola n'okwerera ku school fees omwana. Muntegeera bannaye? So n'olwekyo twetaaga okukozesa essente zino obulungi. Obukiiko bwe bundeese okusinga okulabika ddala titugenda kukola emirimu gyaffe. Londa nga siriiwo ate tetujja kulonda muntu atali wa kifo ekyo. Buli omu adde ewaabwe gyagira ki? Temugoba abantu naye bw'abanga wa ku kyalo ng'alina kayumba alina wakolera biki oyo waawo. Muntegedde naye ono anaababbira sente adduke nazo. Mumanye zino sente za muluka, sente za ku kyalo, sente za maka zigaggawaza omuluka gwammwe. Bwemuziwa abagenda kitegeeza ekyalo kijja sigala nga kikira ki mukitegedde. So n'olwekyo kati tugenda kuyita olukiiko olulala. Omukulu ono CB agenda kubategeeza oluyita abantu betugenda okulondamu abasooka tujja kulonda abantu 100. Bwe banaleeta abantu gundi sente z'abantu 100 betugenda okukola ki. Bwe zinaabanga baleese abantu 5 tugenda kubalondamu ebibinja bimeka? A ne B. Kati awo mujja kuba mwetegeera nti bwe baleeta 5 tuyita A ng'efuna B ejja okuddako. Muntegedde bannaye? Naye bwe bazireeta zonna nti bantu 100 tujja kukola ki? Ekyokubiri, accounting officer must ensure that before disbursements are made, all circles undertake proper beneficiaries identification, vetting and approval
following the step below. Babire mwako ndio step. So what out. Number B. The LOC1 chairperson, PDC and data members. Bano be bayino kuberawo. The LOC1 chairperson, PDC members, parish chief, GISO, and OWC coordinator should attend the community meeting to witness the process and confirm that beneficiaries on the list are residents and from subsistence households. Wano ngenda kitaita. Nincha ndi muno. Muntegere kakati mwebwe ntugamba mukunga abantu mujje era mponinga nti buli muntu awaya akasente. Lino lyetteeka lyengenda okusaawo. Sinze nditeekawo. Bweriri ne mu constitution awa enguzi ne gwe bagiwa mwenna nja kubakwata. Kubanga tukoyi abantu bawejjere tebalina ne wadda ekikumi ate kwosooka okola kikubanga muzeeyi kiyakola n'amanya obuzibuzibu bwe muyina nga abakulembeze n'azibawo ebituli ye oba nedda abo kubanga basinga wano muli bakulembeze si weewaabo n'azibawo ki kakati lwaki atobomolawo ekituli tuleme kuvumaganyisa musajja buli ssaawa mumanye ekintamye luweero lw'enzooli tulemedde ekigambo kukama twalwana omusajja asindise ssente mu luweero okuziba ebituli byonna naye buli gwe baziwa bw'aba ava Ntebe nga gye bazimuweredde olutuuka ku lawundi about ekibuye n'abuliramu awo kakati n'alaba emukkiriza paka ku ssaawa ya Queen awo agenda egaba amazzi oba egundi yemutwala feri simanyi kakati n'osanga waliwo abazirwanako kati buli ssaawa bonna babeera mu ofiisi yanse bonna lwana naye sirina kye nakola naye nga okubeera ow'amazima His Excellency asindise ssente z'abantu abo bonna naye ne ziriibwa. So kakati kyavudde atusindika ffe tubeere ki ekisooka mummanyi ekisooka mbamanyi kakati katulabe ani agenda okubba ani. Ngenda kujja mbeerewo nga tweronda nze sigenda kulonda ngenda kubeerawo mbabuuze mubamanyi muntegedde bano bakukyalo ndyoke mpulire wano mugombolola muno nyinamu abantu abawerako nga 30 ripooti gye nyina nga baweebwa ssente naye tebamanyi mayitire olubuuza LOC nti oyo simumanyi ani yabalonda muntegedde banaye. Kakati bwe ngamba okugamba muzeeyi tuleete akaguwamba ndi mubi leka bigire ki biyitewo naye kino kyennyina abantu bangi nnyo bazze nga bakomplaininga chairman yanzijako sente gundi yanzijako sente kati nze kyenkola kyekino kubanga ndi waffe mwe sijja kubalimba mumpulira mbayitanga mu ofiisi yange nga tuli bameka gwe bajjako neyazijjako nange ne tukkaanya wamujjako ye bw'oba oyagala ebyokuwakana nze sikola investigation nkusindika mu poliisi bw'oba oyagala tukkaanye awo tumala omuddiza akake bigwerawo tuddaka era basinga bazisese yes naye azi abaddako sijja kubeera mu mediation ezifaanana bwe ziti abaddako mwemi nja kubasiba busiba kubanga mukama waffe yasindise ssente n'ateekako n'ezinaakola ebyo bye tusuubira okukola n'olwekyo buli omu afuna akasente ke ate kajja ku ssimu kubanga naawe oba olina obuzibu ng'omuntu sente zo zizze wendi eri ku ssimu yo si gwe omanyi ne pini yayo ono yaziggyeko atya siddiyo gwe bw'oba ng'olaba nga ayagala okuzitwala omumpulira gwe zisindikako nti zizze
gwe ngontemyako nti owaya ndi bubi anti goziina kyagambye zimuwera wagwe mbuulira nze ngenda kubuulira bwe tugenda okumukwata mukitegedde kati munsi yakoze buli kimu kyonna okulaba abamu babadde babategera ku banka nga muzigere banka ze zasooka okusalako nazigaana naziwa esente zaazo abalala ne babalulumba ku banka byonna nakola ki nabimanya nabijjao kati azisindika ku ssimu yo bw'obanga toliko katuli ku bwongo gwe kiki kyoli munsonyi wokwogera bwene esente zize ku ssimu yo muveeko akubanje tumukwate akuwalane tumukwate lwaki akuwalana lwaki mwagala okukozesa baparish chief bange obubi muntegedde banaye n'olwekyo njagala ekijja tugenda kubanga tuli smart ku kyo mumpulidde enkiiko zigenda kuyitibwa ku miruka ab'ebyalo bajje ku miruka tugambe nti bano babuso mujje wano muli ba gurupu ki ffe tewandisa mu kasooli naye eddala oli makasooli ye bw'ogira kibwoti tulinako ez'abavubuka tulinako ez'abakadde tulinako eza bonna mukitegedde bannani n'olwekyo mwena mugenda kukola ki pulaani ya his excellence kwe kulabika nti omuntu asembayo wansi naye abaako obulungi yejjeyo kubanga bwe zibadde ziyita eri ewaffe ne zituuka ku disitulikiti naki tumala kusomolako oba ne ziragawo endala ne zibulira mu kkuba kati ayagala zikutuukeko buki butereevu kakati nammwe mwerwaneko musobole okufuna sente ezo ate muzikozese mufuuke ki kyemwagala zibeere enambula nensanga nga mukyala wafuna enkoko oluba tuli ku mindset kati mutegedde wafuna enkoko bwozituukawo ngaomwami yaliwo nomugamba omwami nze kulaba enkoko ki eza pdf buuza omukyala wuyo naye ntambulira bw'osanga omukyala nga buuza omwami wuyo yeyafuna n'osanganga enkoko oba ente eri mu lujja naye nga evunanyizibwa ku muntu omu owokubiri tayagala kumanya kakati kambabuli bw'omala okufuna sente ne zijja ku ssimu yo tokwatagana na mwami wo tokwatagana na mukyala wo n'osirika bino byebizibu ebibaamu gavumenti yateekawo ekitongole kye bayita ebigwa bitalaze siwewaawo ebigwa bitagize eki kiramba kiri awo gwewo wali opulaningidde ebigwa bitalaze kakati nno kino kyekijja ng'ogenda ogula enkoko kubanga muli bawejere temulina mmotoka siwewa opangisa kaki tekajja kuweeka nkoko n'emmere ng'okatuulako ng'oleeta emmere awaka oluba okugituusa awaka n'oyagala oddeyo kimeki enkoko kyosoose ku byonna noyagala okuddayo kola ki okukima ekirala kakati n'omukisa omubi akapikipiki nekakkuba okugulu nekumenyeka kati bwe kakkuba nekumenyeka abakuyodde bo ne bakutwala muki kyokka esente waziterese ku nkondo y'ekitanda gw'omanyi we wazitadde oli atya toyagala gamba gwaleseeyo nti owaaye naleseewo akantu awo gulire emmere ki olaba enkoko bwe zigenda okufaafa kintu kimu lwawo kubanga temukkaanya abali awaka abaami n'abakyala muganye okukolera bizinesi awamu nga famire abakazi balina akasente ak'ekikazi n'abasajja balina sente ezaabwe n'otuuka eri omusajja n'omugamba nti kakati omukyala we n'amugamba mpa ku sente aba siina sente naye olumala n'akyuka bw'ati n'ajjayo waleti n'agikola bw'ati ate olinako eno n'akuwa oyo omukazi tali kwesiga emirembe n'emirembe bw'oba tosobola nze omukazi mugamba genda mu waleti mulimu akakadde kanosabye emitwalo ebiri gyemu emitwalo ebiri endala zirina bye zigenda okukola yes mumbuulire kumwe mwenna mbabuuze y'ekirala awo kireeta buli lwe mutaka pulaninga mwenna waliwo ebigenda okufa olw'endowooza yammwe entono omukazi
bw'amanya sente zo we ziri naawe nomanya we ziri mukola ekintu ekigenda okubatwala mu maaso bwe munakikukulira buli omu bw'afuna obuzibu ebirala bifiira mu ttaka gye mubiziise tulina okukyusa endowooza tumanye nti munno tomwagalako okuzaalira buzaalizi naawe tonjagalako okuzaala mu buzaazi baana njagalira ddala kubanga obulamu bwammwe mwenna buli omu mwafuuka omubiri gutya waleka kitaawo n'ennyoko na buli kimu n'ogenda wegatta n'omukazi oyo ne mubeera mu mubiri gutya kakati kitegeeza ne bye mukola mubikolere wamu munno bw'aba taliiwo omulala agattewo omulala batatu kakati mbabuulira aba PDM bwe mufuna eza PDM temulowooza okuziseparatinga mugende mugaye nti owaye bulijjo tukola ebyo naye zino eza PDM zakuzzaayo tulina okulwana tugire ki kubanga bwe zinaakufaako mu prosesi y'oku ensolo zifa bizinesi efa bwe zinaakufaako ogamba ku muno munaye nkwatiraako twongeremu ka bizinesi kasobole okugira ki abampagira njagala mumpanikire ku mikono tulabe olwaleero mugenda kulokokamu ekyo si kyekyo eza PDM fiirwa oba bw'olwaza oba bw'olwala manya ebyo byonna siguwa biteekateeka katonda yeyakola ki biteekwa okujja biteekwa okubaawo maama oyinza okuba wamuleka eri naye nga gwe weka omwana omuwala gwayagala obeere mu bulamu bwe alwadde agamba munsindikira ajje ku kitanda naye gwe oyina enkoko za PDM zife ogende wa maama oba okole ki zirekere munno asobole okukola ki ekyokubiri bw'ofunanga ssente tokwatanga ssente ezo n'ozijja ku akawunti y'essimu n'ozissa mu nsawo bw'oba olina pulaani ey'okuzikozesa sooka ogende katikagambe ogenda kulima kasooli kiki ekyetaagisa mu kulima kasooli osooka naki kupangisa n'osaawa mwenna mupangisa bupangisa anti muli bawejjere kale kakati n'opangisa n'osaawa n'okola ki n'otema ebinnya n'okula ensigo naye byonna obikola omulundi gumu nga tayimu yeeyo kakati kolanga bwoti buli lwoba ogenda okulima sooka okole ebisookerwako esse omale n'okulamuza agenda okulimirako atwala sente meka akola bwati ate kwata akakalamu funa akubalirira kagabizeemu akakadde kenfunye ono bwe mwako zino nazino bweziti nazino kanantuusa mu makungula tolima ekinene olw'okuba oyina walima wanene omalewo nga tolina zakukoola tolima wanene n'omalawo nga tolina zakuteekako ddagala tolima wasinga wanene akawuka bwe kaba kazze onookafuuyizaki awo bifa n'okwata kutama nalima naye kasooli wakawuyo yenna yafa awaneiba nga ye akuze mukitegeera ebyo byonna ebigwa bitalaze bibalirire obisse ku lupapula nyina kyembongerako balimi banna nyina kyembongerako bisse ku lupapula omanye nti aha kati mu kifo ky'okulima eka egendamu kasooli yenkana ki okimanye bwenkozesa ziti nakola ntya n'atuuka okukungula ng'akasente kange bwe kali akanatuusa ku makungula okubijje bayite embalirira kumbe mwali mulina somo kyeryali basumbuwa ennyo musoma abasomako kubala bw'obanga wagwa okubala oba wadduka okubala kukusanze ne ku nnimi ekyofaanana lwa butabala bw'ofuna akakadde olabye tikakajja kukola era njogera ku PDM all other government programs emyoga n'ebirala abasabakira akakadde napangisizaako ekifu aka PDM wakitegeera so jagamba nti akakadde ako ngenda kuhayalingako omuntu kakati bannaye naawe oba waka buli kye bakusangisa mu kkubo n'okikwera kutwala nsawo yo tojjaamu ssente kugula kintu ky'otapulaninze ng'ovaawa kakati ekyokwewala ebyo byonna essente zireke mu kaseefuko k'omanyi tambula n'akasente kakuyamba kokka
waliwo abagenda mu katale nga talina kya pulanize egenda gulayo naye agenzeeko mu katale n'olyoka osanga abaana bakuba abaana kawanda bakanye nawe kanteekeye 5. Omusajja omukulu wavudde waka omutya wafuna akakadde olabye tikatajja kukola era njogera ku PDM all other government programs emyoga n'ebirala abasabakira muki kisenge mu nyumba mukitegedde now muno bwakuwa emmere tokumuleka ku mmeeza tuulako mu katebe awo niwadde nti walidde dda mweko kakuddiza bambi tokagaana kaliyeko tekatta omala okulya ekyeggulo gende nazeeko ludda kirugisenga lugwa mu mmotoka oyo ye mukazi wo gwosula naye mukitegedde banani ekigambo ekikuvaamu kitonzi oli mutonzi akamwako ke katonda w'ebintu esente obaze zimweyinza abasajja tulina obuzibu tukola ne bakazi baffe nga tuli bubi kasita tumala okufuna sente kyetuzaako mukimanyi wasa wakobiri nti katuteekateekeyanapa mubadde mulowooza ndi kubakyala bokka n'olyoka ogaziya ensalo zo ng'olyongerayo mukyala mulala awo akavuyo ne kagira ki n'olwekyo ebintu ebikola bizinesi gamba kutereza bwongo omala kutereza ki ate togendanga ku kitanda nga mukayanye ate genda ku kitanda era nga mukayanye kubanga ekijja kitereza kitanda yes ekitanda kyejja kola ki wana w'emyaka 18 wanika emikono obwedda njogerera watuufu ekitereeza obwongo bwa buli muntu yenna gamba muno sex yeri eyakuleeta maka gwe tuukiriza ogwo bizinesi yonna egenda n'okutegeeragana n'okukwatagana bwe munaaba temukwatagana era bijja kukola ki buli omu alina kyayagala awaka era omukyala bw'aba ayagala nnyo nkoko noonya munno omumanye bw'aba asinga kwagala nkoko ate gwe ng'oyagala nti naawe munno kimwagazise kubanga ekyo ojja kuba nga toliiwo ekirala kireme kufa munfuna kwe kukuuma abantu n'eggwanga n'ebintu byabwe eyo emissoni y'abasirikale kukuuma ki kati bwe mubitujjamu olw'okuba mugenda kuba bululu neme kubyogerako awo mugenda kufuna obuzibu ndabe wali abakubagana ebikonde neme kubalamula olw'okuba muli mu kalulu njagala aba Arsenal wano wanika emikono Man U Chelsea njagala kubabuuza abantu bwe mubanga muli mu bubinja obwo obw'omupiira ate nga muwakana n'okusibawo ne musibawo sente lwaki temulwanagana buli muki olumala okuzanya ne bakuba omugambo otya nga bamaze okukuba kamkulinde ddi nkulinde ddi kati bino mbyogera nga ndi waffe gyenzaalibwa andiruddawa mutegeere nti n'akalulu muzanyi akusinga okuyo yakuwangula obono ali ku Chelsea obono ali ku Arsenal obono ali ku ki si kyekizibu ffenna tuli bawagizi tutunuulidde TV etya twagala buli omu ayagala obuwaagire ki kaakati omulala bwakuwangulanga manya nti wano mumanye obudde buli butya nti emyaka 5 nga tuddamu nga tukola ki mugamba onkubye luno kati nange kasinziira okujja mukitegeera banani mukifuule ekyokuba nti nno musobola okubeera mu mupiira ogumu ogw'ebyobufuzi naye nga temwali kutemagana bitooke tewali kuttiŋŋana kambabulire kakati owa Chelsea waki sagala kwogera ku bibiina byange kubanga tebinkwata nako nnyo naye ate nga nyina okubibabuulira n'alimu omusiri gwa kasooli wali bw'amala okugulima kyokka ng'abaana abaliwo
bamupiira mulala bwe wanaleeta emmotoka ej'okubitika nga tetulina batika abavubuka ab'amaanyi mujje wano teweeroboza bano bonna bajjagabana ku kasooli okwogiza eki abaana bano ne baba naaba balina enjala mu kifo ky'okugenda okubba enamayumba bamutemereyo nabbako oyo bwomukwato jaga naye kale mwana wagundi katumune naye toddira naye nga mwana waki mwana wakukyalo so n'olwekyo kikyentegeeza mumanye engeri gye bazannya ebyomufuzi bye tujja kati njagala kubabuuza sinata mindset sigivaako nnyo nodde ndyezo ani yabadde amanyi ti emyaka 5 tugenda kulonda mwena walembeseewa wogenda okufunira mu byobufuzi nga tonnafa ku kibiina kyoliko nawa wengenda kufunira mu kansala gundi agenda kukola ki kwesimba oba pulezidenti gundi agenda kukola ki wawe walonze wogenda okufunira emirembe ekyo kimu nja kukuddamu omulala maama kumuzeeyi ekyo kyakubiri olinayo ekirala genda kufunirawo mukulondesa bwekaza ku kalaamu ojja kufunira kakati kabadde mukansooke n'oli oŋŋambye otya emirembe naye emirembe tebagirya lindako tuula emirembe kirungi nnyo naye njagala kati bwogenda okufunira mu kalulu kano intamu z'obuki kati kambawe ansa emirembe kikulu nnyo nga kyogambye naye twetaaga sente muki bw'onoobera n'emirembe weetaaga sente gye muki akati kino kyonyina okukola nze kyenakola manyi nti emyaka 3 nga bamaze okulonda gibajja ogusooka gwakweddaabulula ogwokubiri kukola ogwokusatu kumaliriza oteekateeka kuddira kalulu ogwokuna awo ng'oteekateeka kola ki kakati nze kyenakoze nembuuza nze ndi wa combat siina kibiina naye ate nonda si kyekyo naye mu kombati yange nfunye ntya ku ssente z'abalonzi bano ne be balonda nfunye ntya ku ssente z'abafuna PDM kubanga nze sifuna bw'onoosoma akatabo kano kagenda kulaga bulungi buli omu bwe mugenda okuba nga mufuna alimye alunze gy'obitunda gye babikungula paka lubiggwerera kati nze ndyawo wakati awo nze nateze akalulu nze kyenakola namanya nti nno obudde bw'obulungi ebuli abasinga tebakola bali kuki bali mukunoonya ki mukunoonya akalulu ate bayonoona ki oba bafulumya ki kakati awo natega nze kyenakola mu enterprise zonna zendaba zemuyina sisangangamu bali magonja mumanyi gonja gye bamutunda bamujja Kongo naye mwemulaba kumulira ku makubo okwo abalina gonja wano mulina wa mizizo wakusiba balongo mulinawo ebikolo birina bibiri awaka naye nga gonja bamukuseera mmeka wali eggobero naye waliwo olwomuyitawoko nga emmotoka eyimiriddewo gonja kakati omune guli ku sente mmeka 100 mu 10 mmeka nze kyenasooka okukola nemanya nti wano tewali gonja amatooke ogalima buli omwalimya amatooke negagenda mpaka ku 5,000 negakate ku 15,000 ani yali alabye gonja nga kedde nenima gonja nenalima gonja n'ekirala nafunyeeyo omwana wange omusoga amanyi okuba capati obulungi ennyo mpangisa kati boda oba njazipangisa ngezi omwana asule nga nkubira capati
bwe bagenda okuteeka olukuŋŋaana lw'abeesimbyewo weeteeka bodaboda ezibadde zigenda okutundwa okumala omwezi mulamba ngenda zitundira olunaku lutya kasita mukaana ati aninki segabwenge oye gundi oye muzeeyo enjala omanyi mwena muba munenjala aba bali awo sikekyo nkikiti ekiri awo kyapati zonna muzibalemu nziba ng'azisasula mwena nga mulya nga ngenda mu ssaawa ezi watesetesi ekiwoofunira mukaga nze gonja bwe nalima kati essaawa eno yenna atandise okubuulukuka najjemu enkota zange 45 nenzitwala eggobero wali nasuddewo nansule bweti neŋŋenda batandika muzeeyi tukuwemu mmeka muzeeyi tukuwemu mmeka nagenza okwesanga ne bagamba mpaamu emitwalo 7 awo kyeyaŋŋambye muzeeyi kankuwe 55 nga yagudde eddamulo enji yange owemwagala namugamba kale liita nkaaga nkute nze kusanzeewa ku ssimu siyimirira sigenda namukatale kati nze banansanga batyange negomba tiŋatunda nze namuyiyeewo naye kati nafunye eddaki emitwalo 6 ndi wa mirembe naye ate ndi mu kukola temwebasa bwongobwa mubanaye okufuna si kukola nnyo okufuna magezi nzize kubawa magezi kiki kyogenda okufuna kyoteze essaawa eno oba ebikajjo birimye kakati oba tobirimye tandikira wano ng'alokoka olwaleero ayatula obulokozi leero tafaayo ntoba myaka omaze emeka omukama wakutandikirako kati mulokoka okufuna ssente muki manya nti kano akalulu bwe kaggwa weetegekera akalulu akalala akaddako ka 3 mwemeka 3 mwemeka mugumu kakati tandika okukabala ebintu byeŋŋenda okulima ebintu byeŋŋenda okutunda mbitunde mu sizoni omanyi n'okutunda ng'otunda butunzi nga tomanyi sizoni nakyo kikussa wansi tagetinga sizoni y'ekintu enkoko tomala galunda olwokuba buli omu yalunze enkoko hinda enkoko zino za myezi emeka emyezi 8 emyezi 3 emyezi 2 buukinga nga pasika eneetuuka buli pasika buli muntu yenna agenda kunoonya enkoko gwe kakati oluzikuwadde n'olunda nkoko naye tolina katale ntandisa okukyusa obwongo kakati mwemuli mwemundaba nga mvuge mwana muganda nga njagala kubeera nga abo be bamazeewo sente za gavumenti nze omusaala ogwange gwe bampa ngulinako kyengukola kankubuulire ssebo n'ennyaba ali wano tofunanga singi omutwalo gumu n'ogukozesa ne guggwaawo nolowooza nti ekyogenda gadda wano omutwalo gutya ne bakuwa omutwalo gutya olw'okuba eyirizibwa olina bingi gwonna n'okugulamu ebintu ne guggwaawo nga totereseeko 10 meka okudda njiga nti okusevinga kati mbayigiriza saving tebakuyita kutereka saving kitegeeza kwerumya werekereze werumye gwoyagalira ebirala bireke kuluna ekyemisana kireke ojja kulya kimu kyekyeggu naye nga luno 10 olugize eki bw'ofuna omutwalo guterekeko 10 meka ate siba omutima esente ekolebwa wa mutima gamba waki bw'oba toli munywevu buli akanaddukawo noddukira muteresa obubokisi naye buli lwofunawo akakuba nga ogenda okaasa ekigendererwa ekyo kyali ki sooka otule wansi teekawo ekigendererwa ŋŋenda kukola omwaka guno emyezi bwe giti nja kuba nfunye sente bwe ziti ne bwe kiba ki sijja kukwatayo nze nga ŋŋenda nga baŋŋamba okuwa ekimu eky'ekkumi nali mpa ekimu eky'ekkumi ne baŋŋamba essente gy'ofunye ogijjako 10 lutya bw'ebanga mutwalo ne nfuna obusawo bwange ne mbussaamu ta kimu eky'ekkumi nyina kitwala wantu wamu wokka owakabona wange ngenda okutereka
nagenda okuva eyo mambuka nazija obusawo bwange bwe nasanga mutwalo osingi 10 ezo nasangamu emitwalo 8 nenzisiba nenzisa mu baasa nenzitwalira kabona bwe nadda awaka nendowooza obwongo bwange bukola ki emitwalo 8 nga ku ssente zeefune nnyingi ye mugirako katono naye emitwalo 8 ziva ku ssente mmeka abamanyi okubala oba mwena mwakuba obukadde 8 kati nanyumya namu obukadde bumeka naye nga sibukwatangako mulundi gumu 20 nembuuza nti kakati Mukama bwemba nkuwaako 10 ku mitwalo nesigaza 9 naye siinaawo zeterese goyina 8 okuva olwaleero bwongo bwange tegeere ekyokukola nasalawo nenkola kye bayita decision egenda n'ennamba eya D endala bagiyita discipline. Oteekwa okubeera ne discipline mu kutereka ssente, oteekwa okusalawo ng'otereka ssente. Nensalawo okuva ku olwo nti buli mutwalo gwenfunye Mukama bwe mwaka 10 nja kutereka 2 bw'aba alina emitwalo 8 nja kuba na kamunkaaga. Natandika decision eyo netereka ssente nga buli mutwalo nyina kujjako 10 zange mmeka akakadde nzijjako emitwalo ameka 10 ya Mukama 2 gange. Natereka ssente paka nentuuka ku kye nali njagala. Era ennyumba eyange gye nazimba esooka nansana nagizimba ku lwa kusalawo. Netereka ssente nga bwe ngwa ku ssente zesetegekedde nga kyendiko ekirala ngula matiriyo ez'obuliwo, engula amabaati agatavuna nengateeka wali. Natuuka n'okugoba entebe n'ebitanda n'ebigoba mu nju, nengula embaawo zenaakomereza enju nenziteekawa mu kasenge kano nannagulu mu bubiri nekifuuka ekitanda. Entebe nenzigobamu nga tutula ku mikeeka nga nteekamu ebintu byange bijjula mu nju. Landiroodi yalaba nfulumya bbaawo, nfulumya mabaati, nfulumya bwe kimu neŋŋenda mu myezi 3 nali nnyingidde ennyumba ya mabaati 8. Esente z'ofuna oterekako oba olindiridde ab'ebyobufuzi bwe banaleeta olyoka ofune. Mukama mulungi. Ekiseera kino olw'obudde njagala kubagamba ebigambo bino nga nkomekereza. Muzeeyi asazeewo ssente ajja kuzongeramu nga bwe mwasaba, era abantu bonna bajja kukola ki? Bajja kufuna. Naye kya kutwala budde ng'olindirira otuuke ku lyengedde. Mutegedde bannange? Era ono bw'aba afunye musabire omukisa kubanga efayiro eweddewo kati eyiyo yeddako. Muleme kubeera na fitina mu bintu bino temulwana. Naye ekibuuzo kiri kitya? Alagidde okuzifuna kumbe mumulonda ddi? Mulonda ddi? Januari 15 lwe mulonda? Kakati mbuuza, waliwo gwe nawulidde nga batambula mugundi n'agamba ye kasitakwata entebe kyasooka okukola kujjawo ki? Namwe mwamuwulidde? Kati mbuuza byenjogerera bwereere bwanaaba babijjewo oba njogera munaafuna ssente oyo eyazibawo okuziba siwewa. Nolwekyo njagala mutegere ebintu bino bulungi, mumanye ne kiki ekiddako. Weewaawo wano we nayita nga ngenda okuba kitalya 83 no yali 84. Twava Karoke ne tuyita obwetute ne tujja kukola ki? Naye bino byenjagala okubabuulira. Buli muntu aleeta olutalo mu ggwanga tobeeranga bumu naye olw'ensonga ze zino. Mumanyi lwaki His Excellency atutte entalo zonna mu mawanga gatwetoolodde?
abalabe baffe gye beekwesa tubakuba ne tubasindiikiriza ne bagenda wa awali olutalo abaana tebasoma awali olutalo tewali development awali olutalo tewali kyakukola mudduka buki n'olwekyo twalaba olutalo wano twabonaabona entalo nenkoowa entalo bassebo ne bannyabo nsuubira okulitayalinga okuva mu magye nga ndi mulamu nsuubira okola ki okuwummula amagye nkomewo nga ndi ki naye mu bulamu bwange bwonna sikyakalangako sikolanga ki njagala nveeyo nsuule ekitengi kino nzijenga emirembe gikyaliwo nange nkube ku ddaala kubanga bwe munansabulira eggwanga ate nga kyekyantwala mu nsiko kati bulamu bwange bwonna mbwononedde bwaki nyonoonye bwaki n'olwekyo mwe abataalaba ku lutalo nga n'enkoko teraba ku kombati eno ng'esirika ng'egira ki nsembyayo kimu gwe alowooza webalewo nnyo okuyiwawo omubiri naye njagala okubuza ebintu bibiri oba bisatu mumanyi omuntu agabana keeke y'eggwanga bwafaanana agabana keeke y'eggwanga oteekwa okuba ng'osomye kati soka weebuuze gwe yiwawo omubiri osomye eki ku olwo levo zonna oyiyewo omubiri osomye eki ekyokubiri oyina yasomye senga oyo gw'oyisaamu akola ki ayitawo anakujjukira n'akuyita n'akuwa ekifo ekisooka njagala mbategeeze twajja ne His Excellency Museveni nga gwe tututte maaso olwalayira obufuzi wali newamugamba nti His Excellency kati oli muntu mulala tobeera na gulinedi tobeera na pisto toyambala bwoti olina kwambala bwoti olina n'abakubeerako baba basomye basegamwenge nga tetukyalinawo kafu naye ng'atwagala nnyo nga bw'owulira bwagira ki nkubuuza gwe kyusa teekawo gw'oyagala kola ki naye osomye eki ekibuuzo ekyokubiri olina omwana asomye senga n'akugamba nti no kale wampagira naye toyina mpa omwana wo muwe ekifo omwina bw'oba toyina sooka obeere n'emirembe osomese omwana anaakubeerera mu gavumenti etabo mutegeri nze Segamwenge nzizeyo okusoma mu bukulu obutasoma buluma ki nze bagenda okunzijawo nga nakamala bukuku wano wenasomera namayumba nga nakamala P7 nenyingira siniya esooka nali ngenze endejje olutalo gye lwansanga byensomye ebirala mbisomye ndi muki mu bukulu naye kye nasalawo kwe kusomesa abaana bange kubanga mbonyebonye lwabutagiraki amulake nebaza Katonda nti nkyali mulamu nembeera Brigadier General atalina diguli wangi njagifuna mbadde nazaala obwana nga tebuggwayo nammwe kambawulire teri kyakuwazanga kuzaala baana bangi nga tolina sente Muzeeyi Museveni yatugamba nga mu nsiko muleme kuzaala nnyo nga ffe tugamba ffe tuli Baganda Omuganda tebamubalira nzaalo abaana bantuuka mu bulago bannaye obwana 5 ne buyingira yunivasite omulundi ng'abansaba obukadde 15 senisitemu nga tekuli requirements neŋŋamba Mukama nti kitanga mpanise amanyi gasaleko neme kweyongerako naye nebaza Katonda nti omwana okumanya nze nabitegeera nali siina kennyina naye nga zonna zigwera muki mu sukulu fees gwe zaala nnyo ate nga tokola onoobiwulira bwe bataakolera ekyalo bajja kola nze omwana asembayo emyaka 2 last born emyaka emeka nga graduatinze omwana addirira asembayo omuwala ku lw'omukaaga wiiki eri
namutikidde masters degree enkumba. Nakati wembambala nja kujja gamba wano mbutubuuze ani asomye ayina degree tumuwa obwemupi addeyo ku Busiro North ng'egamba gatewaayo. Nze neetegese abaana bange bakize eki gwe weetegese otya. Nava mu kulya nenva mu kunywa nenva abaana bamwe tubasanga wano bonna bawogana ne bayi mwabavuga boda boda kati basangawo boda boda 40 olina azipangisa zigende zimugoberere wa kalulu siweewaawo n'abawa emitwalo 40 ne balowooza bafunye nnyo ono omunene n'asooka gyeyo n'amukwasa emitwalo egi ye chairman wa boda mumpulira bali ne babasimba gumugumu nagaa kino kiwedde n'agenda ku nazitematema 15 za mafuta 13 zigendaka 12 ne ziryoka zirya gonja nagivuga sagabwenge saka omanyalo mwe sagala bogerako sagabwenge olunaku lulamba nakola ki nalugwakuboli wa boda boda muliwa n'omumpuliriza kano nkakuwa bwe babawa omugamba leero nalwadde mu pikipiki yange si nnungi kansigale bonna 30 bagenze abantu be babadde basomba nga mubalwanirako bongera okubatwala nga basomba ojja kukola emitwalo 10 nga tonabagamba munno okubala buli lwalanyira buli kinsi kyonna kibale temusobola nakumpa mu ngalo newaese temulowooza nti sente zakusabiriza busabiriza okusaba aweebwa tafuna mukisa ng'agaba aweebwa tafuna muki ng'agaba muve mu kusabiriza tutandike okukola gwe noonya bwongo kyokka anayagala nze siri wala nnyo namwe ndiwekyampisi ate nazimba waliwa nina ebifo binjiwe endina ku bantu gye tuli tubanje n'omusomo guno nga gubadde munyuutufu nnyo okuyamba ku bantu okubattisa obwongo tunafuna amagezi tunafuna budde ekyobulala oyongera okusangayo abantu abalala eri wansi basomesa omusomo guno kubanga tubirabyeko wali bamusindikidde sente asuze bbaala saawa 2 mu mwezi tulikwakawulire nezitwala naye ngaavaawo nga bagamba Museveni atumiza obwavu sente zafunye wazaddewa ebbaala wadde okulamakuba nti genda nolwekyo tetagisa omusomo guno gukakaneko eri wansi okusanga abantu ate babana bategeevu ssebo waliyo abalala nga ye gwagambye olutya bwataganaakadde naye yetakuula ebigambo bino yafuna okukolaki okubeera nga loza akyusa obwongo bwe ekikiwe abantu abasooka bamusebusetakade tekawera tunasala amagezi kyokulaba nga nabo bakoza akadde Sosi zaffe zino ezirina n'ennyonyi kati ezirina nakibira ne mukwata amajambiye mugende mutemeki bali muleme kulimbwalimbibwa nageza okwesanga mulimu abaana abekagati mulimu abaana abaana bajja olw'okuba mbwanyiize obusungu bumunyisiza nnyo ye tali mu gavumenti oba tafuna kiki bannaye omuntu omulamu ng'oli mwavu osinga biliyoniya mu ttaka kubanga esente zikolebwa ki beera n'essuubi nti olwaleero toziyina ekyo ejja kubala ekirala kibadde kya